Ali Contact FM radio samanya tuli fenna webale kwekumira kweno nkwaniza nate mu program Kalumanywera tutunya munaffe mbeera nga bwe itambula no manya ebigenda maaso mu nsi yaffe no manya ebigenda maaso na wali ate nawe joli josinze okwati otuwuliriza nditambulya wa munaffe atuliza ali eno josinze okwati otuwuliriza ebyane bange itambula bwekyo nga buli jo tuli fenna naku lwakuna ennaku zomwe ziri 22 omwezi gwa kuna omwaka 2022 mugumu wasibye nyabonate nkwagala nnyo nyiri ddala kasobera ngo tuliriza wewe kubanga otwazisa amatu koso gamba munno ne agamba munne tuba tanso nako lwaliro munange nga bulijjo omulangira kalima gegange. Alright, tuli fenna n'olwensonga eyo yino gyosiza okwati otuwuliriza tuba tutandise olunaku lwali lunaku lwakubiri twafuna afukasi chika ngo musikose mazinga Africa omusajja president amayiddwa nga Idriss Deby yafa munange yakuyibwa amasasi nafa olw'ebiwundu ebyamutuusibwako nga amaze okuba nti alondeddwa talinze kuba nti alayira nabeera nga munange ebyaddala obulamu bw'ensi bwo abuloza yali akalondebwa okufuga essanja eky'omukaaga mu ggwanga erimayiddwa nga erya Chad munange ku myaka 68 gyokka okusinziira ku bakulembeze aba Africa emyaka giba mito kweje emyaka gyokka nagamba nti akagenda atalabe abayita abayekera abamwe waggulako ne bagenda kuba ndi balwana ku side eyensi eyeggwanga eryo munange ekyaddako oba ekyaliwo kuba nti ate yasanga n'abayekera beetegese beesomedda ne basumulula emmundu abamu kwabo abakubibwa wamu n'abasiikale ab'eggwanga erya Chad nafuna ebiwundu ebyamuviirako okufa ng'omusirikale ng'omujasi kuba ya training ebyaddala yali pilot ow'ennyonyi zino ezirwana omusajja mukuba mundu omusajja owakabyenyi ddala ne munange essasi terimanya muzira kale n'olwensonga eyo omusajja gwe twogerako emyaka gye yamala mu bukulembeze ng'ali mu kufuga bannaffe bano ab'eggwanga erimayiddwanga erya Chad ejo abamu baalaba ennaku ne bafuna ku ssanyu naye nno omala okuba nti afa akakiiko obutereevu nnyo munaffe ak'amagye military council mu ggwanga eri bannaffe erimayiddwanga aba Chad ne kasalawo nti leka nate omuvubuka omwana w'ennyinnyini ku myaka 37 egy'obukulu amanyiddwa nga Mahmad Idriss Deby Itino munnaffe atuliza amanyiddwa nga General Kaka abeerenga munnaffe atwala eggwanga lino maaso mu kiseera kyennyini ekyo okumala emyezi 18 kakati jjukira president yali akakiiko k'ebyokulonda kaali kamaze okulangirira kawadde kibayita provisional results ez'ekiseera okuva mu kalu k'abantu kwandi bakuba nga balindira kuba nti balaba akaluka gweyo kabala konna then balangirire ani anabeera omukulembeze eggwanga ne of course yali nga already awangudde kuba yali mu lead nga balaba nti okuba nti bamugoberera olw'ensonga n'abali bamuvuganya betugamba nti ba main opposition contenders oba ku side ye yabannaffe ba Chad bali bavudde mu lwokaano nga balumulekedde omuyatuliza tuli fenna tutandise olunaku lwaleero kakati nno wetwogerera omwana emyaka 30 ng'ali mu ntebe kati agenda kufuga banne emyezi 18 paka banatusaawo nate okulonda mu ggwanga lino erimayiddwa nga erya Chad ekiriyo barebels oba abayekera abeewaggula ku taata we abagamba nti balwana naye naye ate n'abalyamu olukwe n'abanga basendesa luti bagamba tojja kufuga kakati omuvubuka ono gwe tugamba muvubuka naye nga bagamba ali so tough General Kaka sikkako ono naye tugamba General Kaka weri mu ggwanga erya Chad nongode bagamba nti naali taafu nnyo naye n'abayekera beesomye bagamba nti sebo ffe tulina okuba taafu kuba twali tusanya ne taatawo ate nga naawe ffe twakutraininga kati embeera bwetyo weerige munaffe atuwuliriza naye bwe twogerera eggwanga libadde abanywanyi ennyo ne kitaawe eggwanga limayiddwa ngeri Bufalansa livudde neligamba nti mwana mulenzi totya Mahmad Idriss Deby Itino totya tujja kuba tukuba nate that is obukumi bwetaaga bwonna okola nti eggwanga liddawo mu mirembe olunaku lwaleero bannaffe n'Abafalansa bavudde ne bagamba ne bongera naga nti temufaayo tujja kuba tubawa ddala obukumi bwetaaga okola nti nno ebyaddala Chad etereera mu mirembe gyerina okuba nga efuna so omuvubuka ono gwe twogerako General Kaka munaffe atuliza gwe gavumenti ino yabadde alondeddwa n'akakiiko kenyini aka military council kenyini kavudde ne kagamba nti agwa bw'otukulembera kati agambye naye ajja kubanga eggwanga litwala mu maaso so etwogerera aba opposition boga bali disappointed nnyo nnyini ddala ne Abafalansa boogedde okuba nti nno ddala baagala ate amagye
gabenenga gagenda maso gafuga eggwanga ne Chad mu ifo kigali badde gavaayo ng'eggwanga erya Bufaransa niligamba nti babenenga at least bazza obukulembeze mu bantu ababulijjo kye bayita civilian rule gomnafatuliza ali Impact FM radio rasa mayinja so government no ready banaffe bana ba Faransa bade banywanyi nnyo aba president yafudde Idriss Deby olwensonga ati nabadde abayamba mu kulwanyisa abatujju abadde ku side eyo eya kyetuyitanga Sahel region abadona abayamba ko nnyo nyini ddala akati nno twakoma lulinga tumaze okuba nate omusajja amaze okuba nti afa ebyafaayo bye ke kaseera muganda wange oberenga otegeera nate abasajja twabogera katonyi twabakona katono nnyo nyini ddala abo abadde mu lubu oba mu luse olumu ne Idriss Deby kati obudde buno muganda wange be bali waabo abali mu lubu olumu olwa Idriss Deby nja kuwakonoza abantu abatusobodde okuba nti nkuwaako twogera ku basajja bali woro twogera ku basajja bali myaka 3 n'okwongera waggulu kubanga waliwo liigi gy'ogamba mukulembeze Semazinga Africa waliwo bakatandika mwaka gumu ebiri waliwo bali myaka ogumu paka ku 5 awo waliwo abali myaka ogumu paka ku 10 waliwo bali myaka 15 abo baba bakatandika butandisi n'ebisanja ebisanja ebiri kitegeeza tosukka myaka nga 10 oba 12 oba 14 singa mbaba bisanja nga 7 naye ku Semazinga Africa kusanga nti kati abakulembeze abasinga obungi basukka myaka 10 bakyagenda masongo bakyafuga bafuga bannaabwe okay oloko tugakwa tunya nate munaffe kubanga ekyo mwakimbuza eri gatujja kwa tukyogera tujja kuba tukireka tulabe abasajja bano biki tomanya oyinza okubanga ojja kwewulayo ko akagambo obujja kwewula neisa gye beyisaamuko obujja kwewula enkola gye bakolamu ebintu bino munaffe atuyiza tugakwa tutandika nate obudde obunaku olwaleero Idriss Deby abali fo kyakutaano kubasinze okulwa mu buyinza ku Semazinga Africa naga tugamba ku Semazinga Africa aye tugamba bano bannaffe batali mugunje tugamba eyabaroyo obwakabaka ku bwakabaka bwo olitavaako paka nga afudde ne bano bakwanti bavaako kale mugana wange tutandikire kwani tulina abantu babiri tandike ku side number A oba number 5 omunanga atuuliriza tandike ku number 5 oba number 1 kubanga tujja genda ku 10 kuba kati banakuba bawera 10 abamu bafudde bavuddewo bali badde 10 n'abamu bafudde bagenze kakati n'olwensonga eyo twamaliza Idriss Deby tandikire kwani tulina abantu babiri asooka ku Semazinga Africa kutte engule oba kutte gold ayambadde ekigwana nti nno yawangudde gold mu bakulembeze ab'oku Semazinga Africa abasinze okuba nti balwa ku bukulembeze buno amayiddwa nga Paulo oba muyite Paul Batulumaayo oba muyite Butelemi Bia Bia Bimuvondo oyo waggwanga erimayiddwa nga erya Cameroon ye namba emu munaffe atuuliriza ate ng'era mu mbeera y'emu waliwo n'akwata ekifo ekya namba 5 olwera amaze okuba nti atufaako kati already tulinawo namba 4 ekitegeeza tujja kubatandikira awo wetyo mpola mpola okuva ku mpaka namba 5 namba 5 twamumaliriza ye yagenzi yafudde namba 4 basebo ne banyabo ono ye naye buterevu nnyo twatulira nate mu byafaayo by'abasajja bano amayiddwa nga Yoweri Tibuhaburwa Kaguta Museveni ye namba 4 kati olunaku lwaleero tutandikire waggulu oba wansi kafune simu 2 zokka tutandikire waggulu oba wansi namba 1 namba 4 obudde butukwatira ensebere ng'eteera nkufaako simu 5 ku noti 772 oba noti 7 984 tandikire wa ku side ya waggulu oba ya wansi tandikire ku Bia oba tandikire ku Yoweri Kaguta Museveni awe tuli esimu 5 zenkwata Impact FM wanji munaye esebo wa Yoweri okay buterevu Yoweri abeera wansi si waggulu kuba abeera namba 4 namba emu yabeera Bia kali ugamba tandikire Yoweri au kamu okay Impact FM esebo Titus Naria. Yesebo Titus. Tibuhaburwa. Tuzange kutibuhaburwa. Okay. Buterevu nnyo. Abubiri ku 0. Gonta inayo kalu Bia Tibuhaburwa aina bubiri. Bia ela wanji. Ekatumbe kirinya. Yesebo. Tandikira ku namba 4 Tibuhaburwa wenjagalawo. Okay. Buterevu busatu kuki nangambe 5 nendoza batano. Okay. Impact FM. Wanji Tibuhaburwa okay buterevu badwala kumanya Tibuhaburwa kale bunaku ku 0 alright tugende
Impact FM. Hello. Wanji sebo. Ontomanya masikati. Yes sebo. Tibuhaburwa. All right. Kali. Webali nyo bajira munafatuiza obudde buno basaba nabanya mwembisa byesinze mbyesabye agambe tanikire ku musajja Maidwanga Tibuhaburwa Tibuhaburwa gwetogera of course obudde buno wulugwa Tibuhaburwa erinnya of course alifunye ku mundi guno tuba twogera ko president general Yoweri Kaguta Museveni gwe twogera ko obudde buno erinnya erya Tibuhaburwa yalifuna wano George natuga mukulonda ngera gundi byafuna Deby yafuna erya itino nga bagenda okulonda ku side eyeri nabera ne yafunye erinnya nagano lyali akikache eri bannaffe kiyaberangamu n'olwensonga eyo basebo ne banyabo tukwatandikirawo ku Tibuhaburwa tutegere ku byafa ebikatono then turabe abasebe basoko kwandi bali bambuyinza kusemazinga Africa awo no munaffe atuliza boligoyo kuba tuli mu kaseera kano kenyene okay nga buli jonna gamba tino kuba tusamu ekitibwa mu mawanga agaffe gatubera muwano era tuba tugera mu ggwanga lya Uganda of course kanake bwenti buterevu olimba lw'eggwanga eryaffe erya Uganda bwekyo kirimu naffe atuuliriza bagetutandikire kwani kubasinza okulwa mbuyinza kusemazinga Africa namba 5 yagenze zira kumwa yafudde Maidwanga Idriss Deby munaffe atuuliriza olunaku lwaleero nate tulina namba 4 banaffe gwemaze okuba balonda yani namba 4 amanyiddwanga of course maze okuba ndi mukugamba Maidwanga Yoweri Tibuhaburwa Kaguta Museveni ye namba 4 munaffe ali Impact FM radio asamayinja gwe atuuliriza so obudde obunaku olwaleero tubashitege butegeezi ono yajja kyambuyinza alright okujja mbuyinza basebo ne banyabo kyona okuba nti omanya kyona okuba ng'otandikirako nga tutandika program yaffe olunaku olwaleero onaka program yaffe olunaku olwaleero yajja atya mu buyinza alright okay embade nkyafuna wano buterevu nnyo munaffe mbere nga nkuteereko ku mudigito tubenga tutambula benga tukimanya bulungi nnyo nyini ddala okay where are you alright okay njaga tubenga tutambulira wamu bulungi nnyo tubenga tugira kubanga bino namwe mbimanyi byagondi byaki bino bintu byasi byakufa kuleka okay tutandise buterevu nnyo nyini ddala nani ne Geno Tibuhaburwa Yoweri Kaguta Museveni o president ogwanga Maidwanga erya Uganda tutandise buterevu nnyo nyini ddala alright okay here we are oh yes buterevu tutandise munange ali Impact FM radio rwasa mayinja olunaku olwaleero tutandikidde wano bulungi nnyo nyini ddala okay ekisooka kyono kwanti omanya ku generali Tibuhaburwa tujja kuweerera ina pakati kugundi nedda omusajja ono kigambibwa gwe munaffe atuuliriza nti yazaalibwa ennaku z'omwe zaali 15 omwezi gwa Septemba omwaka 1940 twali mu sematalo w'okubiri awo juka sematalo w'okubiri yaggwako nate wali mu August wa 1940 that is mu 5 ekitegeeza nti of course ono yabamuzaala mu sematalo ow'okubiri era munaffe badde president gwanga Uganda okumala okuva 1986 twogera ku Yoweri Kaguta Museveni ono ofuka president munaffe atuuliriza yasooka nenyigirako mu ntalo zaali 2 okujjako eri president owa gwanga erya Uganda Maidwanga Idi Amin Dada wakati w'omwaka 1971 paka 1979 ate mu mbeera yemu najjako era nenyigira mu kujjako omusajja Milton Obote okuva mu 1980 paka 1985 nga tera kubanga akwata obuyinza mu 1986 buterevu nnyo awutandikira gwe munaffe atuuliza awutewuliza alieyo Uganda nga atandise okuba ng'eggwanga liri bwe lityo nga baga nti nno liri mu batya ngamba abali baga nti nno bali balitutte mu mbeera embi ennyo nnyini ddala akati nno tugenze mu bukulembeze yakwata ki obukulembeze okuba nti munaffe embeera gituusa wabweri walina okuba nti ebeera olutalo lwaliwo of course mulumanyi bulungi nnyo saa kubanga nduddamu nja Justin kulage bulazi ebyokulonda nga bibadde bitambula bannaffe baze muyinza batya president Yoweri Kaguta Museveni yajja mbuyinza ng'ayise mu kulwana
okulwana kwa tugamba okulwana kwennyini kuba wakata mundu ne besoga ensiko nga bagamba nti waliwo okubbira mu kalulu akaliwo akakubwa mu mwaka wa 1998 era nno mu mbeera bwetyo yegattibwako abantu ab'enjawulo n'abasoloza baga bayingira ensiko ne balwana bitundu ebya Luweero ne balwana mu ggwanga lyonna okwetooloola nga bamwolekeddeko bonna abakonvensiyoni bye tuyingira nti ensiko lwavyo gavumenti eno embi ennyonyi ddala era munange olwawangula 1996 nekireka nti nno awo atuuse okuba nti atatwala eggwanga mu maaso mu bigambo bye ng'atandika ng'ayimiridde yagamba nti nno ekisudde Africa munafu atuliza beba presidents abakulembeze abamawanga okuba nti balwa ku ntebe bwatyo yagamba kyekigaanidde ddala Africa okuba nti ekula era bw'osoma akatabo ke akamanyiddwa nga Mustard Seed akatabo ke bata ngamba ka original era ekyo mwe kiri bulungi nnyo nti ekimu ku ebyo ebitawanyiza Africa okuba nga tekula ebyaddala be bakulembeze okulwa mu buyinza wano nga bamaze okuba batwala obuyinza bajja naga bagako bateekawo kye bayita okuzza emirembe okuuma security ebyokwerinda mu ggwanga Uganda wamu mpozi n'okuzzawo eddembe ly'obuntu eryali linnyiziddwa oba lirinyiddwa gavumenti ezaalingako emu ku ebyo byagamba balina kye bayita 10-point program ensonga 10 ez'okuba batambulirako naye nga yali enkulu ennyo yazoogerako ne yali nga alayira omundi ogwasooka ali ku palamenti eggwanga eyali enkulu ennyo yali point number 2 eddi ya demokrasiya eno point number 2 yali yakuzzawo kye bayita security eri abantu n'ebintu byabwe ekitegeeza nti beeyamba okuuma eddembe n'okuuma ebintu by'abantu mu ggwanga lya Uganda era yagamba nti nno buli muntu yenna mu Uganda yalina eddembe okuba nga security emukuuma ng'alina obukuumi wonna w'abeera era w'aba abwagalira n'agamba nti nno wabanawo gurupu yonna ekangakanga mu Uganda okumugyako eddembe lye ajja kubeera smashed ajja kuba ng'akwatibwa amementulibwe ewatali kisa n'akamu n'akeddagala naga nti abantu b'eggwanga Uganda balina kufa ng'ekibatta on natural causes ebyo ebijja bigwa noga gundi alwadde n'afa nagamba which are beyond our control balina kufa endwadde zokka oba balina okufa obulwadde bwesa kuba nga tujjanjaba naye si kuba nti bantu bannaabwe babazzeko ne batirimbula ne batambula nga seddume wente nga balya bulungi balya butaala ku ttaka lyaffe kisho kyayogera na ikoti yagamba every person in Uganda must have absolute security to live whenever he wants and anagamba any individual any group who threatens the security of our people must be smashed without mercy. The people of Uganda should die only from natural causes which are beyond our control, but not from fellow human beings who continue to walk the length and the breadth of our land. Bwatyo bagamba Yoweri Kaguta Museveni generali obudde obonga akamala kubanga wangula ngali ku parliament y'eggwanga Uganda magwalo 1986. Okay, butire bunye munaffe olwonna atandise essanja twatuna kwa tulonda jukira yasoka nafuga emyaka 10 paka mwagwa 19 yafuga okuva mu 1986 paka 1996 wamakola constitution ya 95 of course ne batekateka okuba nti balonda okulonda okwo kwaliwo butereevu era munaffe ebyaddala okwekwasoka ddala wansi wa gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni era kwalondebwa okulonda kwa akalukakubibwa mwaka gwa 1996 ennaku zomwe zaali 9 omwezi gwali gwa 5 Museveni yawangula Paul Semwogerere ow'ekibiina ekya Democratic Party munaffe nga yali main contender waliwo of course n'abalala baaliwo kubanga waliwo gundi kituyita interparty forces bateekawo naye omuntu waabwe yali Kibirige Mayanja but of course tunyamana ababiri bebawangula Yoweri Kaguta Museveni yawangula akalu kano nga wangudde Paul Semwogerere nabo wakubiri akati nno kigambibwa nti nno okusinza kwa akakiiko ak'ebyokulonda bye kafulumya nate nti yawangudde ebitundu 75 n'obutundu 5 ku 100 mu kalu konna nga baketabamu bali ebitundu 72 ku 100 abalonda president mu kalu kasa kwani bamulonda Yoweri Kaguta Museveni yalayira nga ennaku z'omwezi 12 omwezi gwali gwa 5 omwaka gwali 1996
ebiseera ebyo ng'okubala kalu kwali kwangu nnyo kuba n'abantu baali batonotono tebaali bangi nnyo munafaatuliza awo nno kyesanye kyasooka nga kya myaka 5 era nakikwata nakikankama nakiteeka wali paka mu mwaka gwa 2021 tutuuka mu mwaka ogwa 2021 bassebo ne bannyabo nate esanga kiweddeko tugenda mu kalulu ak'okubiri President Museveni kano yakawuuta buva n'abanga afunye essanja ekya 2021 paka 2026 wano tekali kangu olw'ensonga yafuna rivals abapya abatali nnyo byabufuzi twogera kwani twogera ku musajja yamujjanjabaga mu nsiko amayiddwa nga Kiza Besigye Kifeefe Dr. Warren oyo nno munafaatuliza yagana naye agenda kuba nti yesimbawo era yamuvaako yamukutukako naga nti nedda twalwana ffenna mu nsiko mu gavumenti y'emyaka 10 n'ensavinga wansiwo nengenda kuba nti nkuvuganya era yamuvuganya bulungi nnyo n'akalulu kano President Museveni n'akawangula n'ebitundutundu 68 ku 100 n'abeera nga munanga awangula Kiza Besigye gwava ne mu nsiko embeera munaffe teyali nnyangu n'akamu n'akedda kubanga Kiza Besigye yagamba dokita nti nno akalulu kano baali bamubbye nti baali bakakuttemu era we yavaawo n'agenda mu kooti enkulu ey'eggwanga Uganda kooti enkulu y'eggwanga Uganda kitwa Supreme Court of Uganda n'esala n'egamba nti nno ebyaddala akalulu kano tekali free and fair naye tebajja kukkirizibwa kuba nti ekino tekikkirizibwa oba tekisaanidde kuba nti bakasazaamu nti nno bino byawaabye kituufu kaali sikabwenkanya nnyo naye ebyakavaamu byali tebisayisaamu kalulu konna era abalamuzi bali abalamuzi 3 ku 2 abaga nti kale tugende mu maaso neyawangudde yabeera alayira era munange embeera bwetyo bwe yali gwe munafaatuliza aliko Impact FM Radio Samayinja kubenzuka ebiseera ebyo twalina Chief Justice Saabalamuzi ali Benjamin Odochi nga tulina omulamuzi omulamayiddwa nga Alfred Kalokora twalina n'omulamayiddwa nga Joseph Mulenga bano bagamba nti nno kituufu akalulu kwadde kaalimuko ebirumira ne bye yali awaabye bayite bisazisaamu buwanguzi bwa President Museveni naye ate justice omulala amayiddwa nga Arthur Hagai Oda wamu ne justice omulamuzi omulamayiddwa nga John Sekoko bo ne bagamba nti Besigye yali alimu omulamwa akalu tekali fair ne bagenderawo nti nno majority demokrasia 3 bali basenga 2 munnaye nabeera ng'ayisewo that is ekisanja ekyokubiri ekyo kisanja kyakubiri nga tulonda olwo mugatanoza emyaka tugenze nate ku kisanja ekyokusatu olwafuze paka 2021 President Yoweri Kaguta Museveni munafaatuuliriza ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi gwali gwa Novemba omwaka 2025 munafaatuuliriza President Museveni yalondebwa ekibiina kye kya NRM nga nate candidate gwe balina okuba nti basimbawo mu kalulu ak'okuba nti kakubibwa mu February wa 2026 munnange okulonda kwe kuno just okukwata bendera kwaleetawo nate okuba nti afuga ekisanja ekyokusatu waliwo ebyali bizze mu maaso kubanga yali amaze okuba nti alangirira n'asuubiza bannayuganda ne bannakibiina kya NRM n'abagamba nti nno mu 2021 ajja kubatako bawo singa banamu ekisanja ekimu kyokka ekyakisigaddeyo era munnange batyo bakikola kakati nno abamu bakiwakanya naga nti oke twali tabbo n'akamu n'akeddagala naye bakiza nti ate akomyewo kuba nti munnange yeesimbyewo ekyamwesimbyawo kikino ku mundi guno gwe munafaatuliza kubanga jjukira yetakkirizibwa ebyaddala mu constitution ng'akomawo nate yeesimbe kubanga yamaze okuba nti yeesimbyewo ebisanja 2 birambirira kubanga kyali kitegeeza nti nno yeesimbyewo wali mu 1996 n'afuna ekisanja ekisooka kati ekisanja kino ekyokubiri alina okuba nga akifuga paka maybe 2025 kati nayo kiweddeko ekisanja ekyo bwe kiggwako kyekyaddirira nga alina okuba nga adda ebbali naye olw'ensonga emu nti nno baleeta ekiteeso mu palamenti yaffe eggwanga kye baleeta ekiteeso kyali kimu nti nno bakyuse mu constitution bagikwateko bajjewo kye bayita presidential term limits era kyali kitegeeza nti nno nga bajjewo oba nga bayise kibayita amendment okukyusamu ssemateeka okuba nti bagigoloddemuko kyali kitegeeza nti munafaatuuliriza nti President Museveni yasobola okuba nti addamu okuba nti yeesimbawo nakontestinga mu 2026 munafaatuuliriza kubanga ebisanja byali maze okuba nti biggwawo nga talina kuba nti yeesimbawo singa tebaali tebagikyusiza constitution olwo nno constitution bagikwatako omusajja yavaayo ne yeekalakaasa amayiddwa nga Dr. Kiza Besigye omulundi ogwokubiri nagamba neera kisoboka
lwaki mukwala constitution lwaki yesimba talina kwandi yesimbawo munnange mukubyogera bwekyo ne bamukwata yakwatibwa alina kusomezi 14 November 2006 wakwatibwa musajja mukulu ono 25 nakwatibwa ng'ekimukwasa bamutako emisango mu kooti nti nno yali emisango gy'okulya mu nsi olukwe emisango gy'okuba nti nno yali yakwata omukyala namugenda mu kooti n'emisango gy'okuba nti nno yekitabanga mu kitako kye bayita demonstrations okwekalakaasa mu kibuga mu Kampala n'ebibuga okutali mateeka munnange embeera bwetyo bwe yali era wano buterevu nnyo bese bamaze kwa bamukwata yava naganuga nti president yalina kubanga yesimbawo olw'ensonga nti nno yetaaga kubanga akola ki ngakkirizibwa kuba bakutte ku constitution y'eggwanga munenga tuli ku kooti buterevu nnyo maye kyaliwo mu biseera ebyo kubanga agenda okujja ku kooti military yali amaanyi nnyo mu ggwanga Uganda twalabako n'okula omulundi ogusooka eddala novuna ekigambo ekyatandikanga okuba nti kiwulika ekimanyiddwa nga Black Mamba ebyajja ku high court nga bawulya omusango guno ebyo abantu bebweru babivumirya nnyo byagenda mu maaso nenno ngenda kutumezi 2 omwezi ogwali gwa January munafu atuliriza oluvannyuma lwa Sweden ne Netherlands okuba nti bavudde ne bagamba nti na amusajja mu mute ebyadda wamu ne UK besi yateebwa nga 2 January 2006 era wano baba mukumuta twali tuddamu ki twagenda mu kalubaaba akokuba nti katandikira ddala ebyaddala kakajjukira tutandika olwo February 23 2006 olwonno Uganda tufunye ddala juke bakwata ku ssemateeka okukyusaamuko ne kiba nti nno tutadde kye tuyita ebiina by'obufuzi mu ggwanga lya Uganda okumala emyaka 25 nga tebibeeranga nawo n'akamu n'akeddagala naga nti nno kale bidde mbiteebwe nate kubanga bamaze kuba baje kuteko constitution yennyini emaze kuba ndikwatibwako ekidi ekyali ki ng'ennaku z'omwezi 23 gwa February 2006 munnange okulonda kwagenda mu maaso entobedde lukondo kwa multi parties nga tutandise mu myaka 25 era twabantu n'ebyaddala bali batestera kibayita demokrasia mu ggwanga lya Uganda newankubadde nga President Museveni yakola by'okusinziza ku mukalwa kennyini okusinziza ku kali AKYALIWO naye yalondebwa nate okuba nti afuga emyaka 5 emirala yuke bajjeko nateko mu kubisanja era akalwako yakawangula n'ebitundu 59 ku 10 besi nafuna ebitundu 37 ku 10 bese vana agamba ati nakaluka no babbye kubadde mu kutiisatiisa n'okumusiba era kooti y'eggwanga lya Uganda ensukulumu emayiddwa nga Supreme Court munnange yagamba nti nno akalulu nokade kalimuko okutiisatiisa n'okuba nti waliwo okutiisatiisa abalonzi n'obugungu obwaliwo era kagenda maaso ne kasala nga babaze nti no kunya n'essatu abamuzi bana basaba nedda kabadde kabwenkanya basatu ne bagamba nti nno nedda kadde si kabwenkanya era tekyayitiisa okuba nti results kyakitegeeza President Museveni era okuba nti munnange akulembera eggwanga lino ekisanja nate ekiddako ekyokusatu. Yes, mumbeera yino ena bwetyo munafu atuliriza nangule bwankwatya neŋŋamba kama okuba tuvako omulango bakamaffe kubanga ebyaddala tulikuba tukola ku ssente ate olwakino edda. Okay, tuti ffenna program kalumanywera kanze tuva ku mukutu tukikube bwe tuti mpola mpola. Tuli ffenna munaka tulizo kyali program kalumanywera omulange akalemage gange. Okay, tuwagera ku ba president butebyo munaffe begambye abatano abasoko kwali balemera barua sikulemera bati okunwa mu buyinza abantu wenga babalonda baddako mpola mpola twabe na tebya fyo byabwe mukasera kano kenyini mpola mpola tuberenga tunyonyoka ensonga zonna. All right, president Yoweri Kaguta Museveni munaffe gwe tukomyeko nga amaze isanya kyokusatu kiwedde tugenze baba ku isanya ate ekyaddako ekyokuna. Ekyaddako ekyokuna kyegeeza twali tunokwa tulonda ekisanja ekirala kiva 2011 kigene paka 2016 kino no munaffe yalondebwa ng'ennaku z'omwezi February 2 omwezi ogwokubiri 2011 era ng'afuna ebitundu 68 ku 10 era nga butire munyamfe abantu abalonda bali bitundu 59 ku 10 bokka kwa bali bazokuba ni beewandiisa. Okuwangulwa kwenga bulijjo munafu atuliza kwa disputed wamu opposition yawani yakugaana n'abebweru European Union ekugaanira ddala munafu atuliriza akati nno kyakitegeeza mu kiseera kyennyini nga wangudde ekisanja ekyokuna yali agenza okuba nga alinnya mu lubu lwabo abasooka ndi bawangaala ku bukulembeze kusemazinga Africa oluvannyuma lwa president wa ggwanga lya Egypt
amanyiddwa nga Hussein Mubaraka okuba nti agibwako ne Kanuma Gaddafi okubanga nete kyata kyali wa Libya ekitegeeza nti nno yali ayingidde emifo 5 ebyabakulembeze ba Africa abali baserving abaludde ku bukulembeze obw'eggwanga lyabwe. Ekyo munaffe bw'ati ekisanya nabeera ng'akikutte ekyokuna. Tugenze kusanya ekiraba ekyokutaano era okuba nti avuga paka 2016 wano jjojjuuzi wano ejjo ly'abalamu era munange ekyaddirira okusinza akakiiko k'ebyokulonda 2016 ng'alina okuba nti addamu okuba nti ate tugenda okulaba embeera nga bwe yali kyekyaliwo. Olwo Besigye ajja yesimbawo naye mpola mpola of course ku ludda oluvuganya gavumenti okusinza kalumu naffe nga bwe kaali. President Museveni yaddamu n'alondebwa ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi gwali gwa February omwaka 2016 nga kyagambibwa nti yafuna ebitundu 61 ku 100. Besigye yali amuvuganya ennyo yafuna ebitundu 35 ku 100 byokka. Era munnange ngayo kyali bulijjo opposition yavayo negamba nti n'amazima genyitera banga tekubbira kwali mu kalukano kubanga mwalimu kye bayita okubba okugulira abalonzi n'okukwata opposition bonna embeera gye bagamba teyabafalinga n'akamu okuba nti munnange nabo bawangula akalukano munafe atuuliriza. Kino nno we kyaliwo kyakitegeeza ki nti nno ebyaddala ebyenda okuba nti bibeera bwe bityo bannaffe opposition banaga okuba nti baraisinga amaloboozi nawaga nti nedda ekimala kimala. Lwaki tetuddamu nate constitution yaffe ekikola ki ne tugitereeza olwaki ogenda n'aba MP bennyini aba NRM bennyini bava ne bagamba no problem tugende maaso tutereze constitution eno. Era jjojjuuzi mu December ng'amaze okuba ng'afukako essaawa kimu kyo omwaka gumu December 2017 parliament nate yatula n'egamba eddemu nate bakwate mu ssemateeka. Kye bayita okukwata mu ssemateeka kye ki okuddamu okuba nti bagitereeza bamendinge kubanga newankubadde nga bali bajjawo ekkomo ku bisanja munaffe atuuliriza ebbanga liri emabega ekyayombesa ennyo abangi naye balekamu akawaayiro akagamba nti nno omuntu yenna tolina kwesimba kuba pulezidenti obw'eggwanga Uganda nga tosussa nga oli wansi w'emyaka 35 ate era tolina kwesimbawo ng'osussa emyaka 75. Munnange ekyo ne kyali kigenda bwekyo kye bayita age limit presidential age limit eyalinga eri catered for mu article 12 ba oba 12 b munafatu kekawayira kenyini kyali kitegeeza nti nno singa tebakwatamu mu ssemateeka kuba ne bagirongoosa Mr. Museveni eyali alina okuba nti aweza mwaka ogwo gwennyini emyaka nga gisewo nga alina okuweza emyaka katugambe omwaka mu maaso wali ogujja yali alina okuba nti aweza emyaka 77 mu September yetali eligible kuba nti yesimbawo mu mwaka 2021 singa bwekyo bwe kyali munafu atuliza nga tekijja kuba nkikkiriza kuba nti yesimbawo. Naye nno mu biseera ebyo bwe bakwata mu constitution okuba gyameninga okujjamu ekyo bayita age limit bill eya 2017 munafu atuuliriza gwali eyo ekyaddirira etteeka lino lyayisibwa mu palamenti ey'ekumi ng'ennaku z'omwezi 2 December 2017 utwatukira nga 2017 ng'ennaku z'omwezi 27 nga twakava mu Christmas bwe tuti ku lunaku olwava mu Boxing Day abantu bakyali mu masala gwe munafu atuuliriza olw'obuyinza obwabaweebwa mu article 259 ne article 262 eya constitution y'eggwanga lya Uganda. Bill weno oba ebbago buterevu nnyo munnange lyayisibwa era ne banga munnange bagyeko kye bayita age limit cap akawaayiro konna konna akagaana bakagyeko. Era article 12 ba eyali egaana abantu okwesimba bawezza emyaka 75 n'abali wansi w'emyaka 35 okuba ne beesimba okuba pulezidenti mune ne bagijjamu ekyakitegeeza nti n'ow'emyaka 18 yali alina okuba nti asooka nti yeesimbawo munafu atuuliriza. Era kino kyakitegeeza nti nno bill nga balikuba bagiyisaawo nti omukulembeze yenna yalina okuba nga ebyaddala alina okuba nti addamu ne yeesimbawo nga tewali kimukwatako n'akamu n'akeddagala. Jjukira nti nno etamu 2 bali bazizzaamu bakyusa wali bali bazijjamu 25 mu kusooka okukyusa constitution yasookera ddala wano bagaa tuzizzeemu nate
omuntu aberenga afuga abo ne bagateko ne kameni metokwa tugwala emyaka 7 kujja ku 5 ekintu ekitayita mu mbera bwetyo akati no President Museveni kwe kusalawo nagamba nti no kale eddoka balisiza nelifukia dale teke limaidwanga 218 age limit bill nelibanga lise mulifuse teka ngenaku z'omwezi 27 ogwa December 2017 munafatuliza era parliament yo yalifuna mu butambulukufu ngenaku z'omwezi 2 January 2018 munafatuliza era banansi banji bekalakasa temena kyakola ekintu ekyo bwekyali munafatuliza nga teka nobagenda kwandi bali sayininga nebya ku social media byali bingi nnyo nyini ddala nga saakuzayo nate kyekyo 2017 wagati na bakabanyo baba wakasente ne bayise teka eryo saa kubanga mbikuzaamu ebyo gwe munafatuliza kubanga ebyaddala ojja kubijjukira nate okuba n'okwali mu parliament yaffe eggwanga benene byaliwo ne bajiwamba parliament bwekyo kyona kyali kati nno n'abeera nga esana ekyokutaano amaze okuba kiri mu 5 baaba era nga akitutte akalu kagenda maaso ne kakubibwa nakagambye dda yangu yanate ebitundu 61 n'abeera nga ye president gwanga Uganda nga afuze esana ekyokutaano okuva mu mwaka 2016 paka 2021 era nga kisanya kimu ekyali mu kuba nti akola ki that is kyabadde ali mu kuba nti alina okuba nga akitwala kakati munange kyakitegeeza kyekyo nti nno nga maze okuba nti akifuga ekisanja ekyo 2021 kiggwerako wano jjo juzi tubulayo omwezi gumu gukakibenga kiggwako munange akakiiko ebyokulonda kalina okuba kateekateeka nate okunema okulonda ebyaddala kateekateeka okulonda akalumu akawulira mwenna akagenda mu maaso ng'ennaku z'omwezi 14 January 2021 akakiiko k'ebyokulonda munne kateekateeka okulonda era ne tulonda abeesimbawo baali bayitirivu nnyo nyini ddala kale okubanga tukkakkana bwe tuti akakiiko k'ebyokulonda nga waliwo ennaku 2 ng'ennaku z'omwezi 16 January 2021 munnaye akakiiko k'ebyokulonda nga kakolibwa omulamuzi Simon Byabakama ne kalangirira nti nno omusajja eyali amanyiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni kati obudde buno gwe munafatuuliriza nga amanyiddwa nga Yoweri Tibuhaburwa Kaguta Museveni munnaffe awangudde akalulu nate ekisanja eky'omukaaga ekyokuva nga 2021 paka 2026 era munange kyakitegeeza yawangula n'ebitundu 58 n'obutundu 6 ku 100 munaffe ali ku Impact FM radio ya Samayinja era kino abavuganya ku abali kudde oluvuganya government eyali nnyo kutaya oba eyali opposition ennyo kumundi goti yali Kiza Besigye Dr. yali Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yali MP wa Chadano Eastern Parliament yakwata ekifo kya namba 2 nagaana okukkiriza ebyava mu kulonda era bwagaana bw'ati ekyaliwo mu ggwanga Uganda n'amagisi gakola ku muteeka kibayita house arrest nga takkiriza okuva waka ng'ennaku z'omwezi 15 January 2021 bwekyo munange bwe kyali ba international observers bano batunzi b'akalulu ab'eggwanga okuva mu mawanga ag'ebweru bagamba nti no batiisibatiisi babamu tebabawa na accreditation kuba nti bajja okukavalinga akalu kano nti n'eggwanga lyonna bino mbyogera kuba nti byaliwo internet yavaako nti eddembe ly'omuntu lyalinyirirwa abantu bagana okuba nti batambula bannamulyanga tebatambula era bwekyo bwekyali nga bakiripootinga Bobi Wine yateebwa ng'ennaku z'omwezi 26 January 2021 okuba nti akkiriza okuba nti atambula okuva mu nnyumba ye nga takyali mu house arrest kitegeeza kino munafatuuliriza obudde bwetyo etambula nti nno President Yoweri Tibuhaburwa Kaguta Museveni bw'abanga layiziddwa ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwa May ogwokutaano ogujja omwezi guno kitegeeza nti nno agenda kuba nate ng'avule mu luse lubi olw'abannaffe bano abali kufuga emyaka gino emitonotono ajja kuba buterevu munafatuuliriza ng'ayingidde nate mu luse lwa president abakufuga eggwanga oba emyaka 4 nga tuyingidde emyaka 4 kubanga kitegeeza nti nebyeddala bw'abafuze okuva mu mwaka 19 January 1986 paka kati ng'amaze okuba nti afuga emyaka gino 5 egiddako bwana agimaliyako mu kalulu akanadako 2026 nga ebyeddala
alina ng'afuze emyaka 40 era ajja kubanga alina emyaka 81 egy'obukulu. Mbeba kyojja okubeera munafu atuliriza singa binene bate bikyuse kubanga yajja kulayira wano era afuga berenga munanga agide mu lusweerwo olwabo abayubana bawezeza emyaka 40 nga bafuga eggwanga erimu ku mawanga agasemazinga Africa nga leggwanga erimaidwanga erya Uganda. Kati no oyo ye mukulembeze owokutaano namugetwa mumaliriza dda Idriss Deby itino oyamaze okuba nti afa yakide ezira kumwa. Akati owokuna ne tumumaliriza ye Yoweri Kaguta Tiburahura Museveni munafu ali ku Impact FM radio Samayinja onako lwalero nga ye mufuzi ow'eggwanga lya Uganda yali mu kuba nti afuga eggwanga lino wetuwogerera yakafuga emyaka kaje tuwogerako giri emyaka 35 akuba yengira 36 kinana mukaaga ya mukaaga giri emyaka emekaawo 36 35 kigeza ataka kuba nti naye wanajia nga aweze emyaka 4 ngoye tumaze kuba ntiyogerako. Akati no baba owokusatu yani tetutatandikira olowooza tujja kutandikira otulabe nate owokuna tumaze okuba tumutegeera kati owokutolera ku wokusatu Impact FM kwoli program kalumanywera omulange kalimege gange wali kusimuza mwendooza binga tuwaya muko namwe tuwenga tulaba embeera yogirabo batogiraba omunafu atuliriza. Alright ku note 772 984 oba note 785 984 embeera bwekyo bweri. Okay ntandise naawe munaffe yala Mwami gali mwaba tubereza. Wewe balikuliza baba. Kale mwangu zitimwane kitende. Yes sebo. Simanye mpereza leso mukolo. Wewe bali nyo munange. Akati ndwana kala kakisoko yaza mwami tu haula wali Kaguta Museveni okumfuga obulungi okuyagala mu muto wa mama omna yenza idwa nga bwe manyi omunange. Bakuzala ddi. Ana ezala bili kumu. Bakuzadde afuga kituufu. Kale sebo okubya mu muto wa mama kale bamenyaza nyanze gakume. Okay munaffe iwa bamuzala okay bamuzala genotibu yali mukuba nti afuga eggwanga lino. Kale Impact FM no wanji munange kale sebo naye baliko Samo ino yesebo ndawa tukala kasi ndawa tukala kasi Yali mukolimie Impact FM mukolimie tokolima baba Impact FM wanji kali sone jebale kanyo no sebo yesebo okay omusajja kuza akulidde aveyo sebo kale webale nnyo munange ekyo gwo kyogedde akulidde aveyo Impact FM wanji hela okay obati logera nga kujjako nga nkwata omulate erugene sigazire kika bilizoka hela hello wanji sebo lekatawo na kusubiyaki yes sebo era kusubya kiki rudawa ili nigazi okay omusajja naye atukalaga sejjo siwa kutuvaako ono wakuna ayina n'okuweza emyaka 5 alo kale webale nnyo bali eddala ayinza okuweza 5 iki muleke nammwe ono we kasamu n'amulonda kyekikulu ennyo kiriwaawo. Impact FM webale kuwuliza ssebo nsawama bikampala mu lukampo mwakuva nerunga mukono yes sebo ne bannange Africa ewooma President Museveni yasookera ebigambo ebyali birungi era n'agamba obuzibu bwa Africa omuntu okulemera mu ntebe butereevu ekata yatusaawo naye nayonoona agambira nti Uganda maama nnyabo era bulungi kale okay butereevu naye nasooka omulowooza wano atugenda mu programu eddako naye badde mazanya amalowooza ago naye bajagazanya tujagazanya olulala obudde bugenze butereevu nnyo ogenda kusibuya nomunafu atuliriza tubadde mu programu kalumanywera tulidde nate abafuzi okuva lw'omufuzi okuba nti yamaze okuba nti agenda Idriss Deby ikino yadde wakutaano bafuzi asongwa ndi munange bafuga semazinga Africa katusigaza abafuzi abala bana
abana tumaze okubatulondako nate abasinga kwabo abasinga tuzofuga ebbanga ettono ye Yoweri Kaguta Museveni ye wokuna kati wokusatu wakumande unako olw'enkya tuli mbibuzo byammwe Mukama Katonda abakuume omulange Kamege gange mbe bulungi era mweraba.